afa machenda katonyeze mukaga wamu ne Secretary General waffe amperekeddeko David Usubongo ya era leero azenga head food soldier akulembedde ba food soldier head food soldier ya tulina comrade Sheriff Naja kudira research deputy research leader mu NUP ndino mwogezi waifwe deputy spokesperson eranga yena mwana wa Busoga Alex Waiswa mufumbiro omuliro ndine comrade Bijirwa Moses erango no mwena mumanyi yakulira mobilization mu Eastern region atenga akole emirimu mingi n'okusuka ku mobilization so tukwebaza tuline muganda waffe Asani Muwanga naira ng'akiikiridde bafood soldier ababugenjeru tusanyuse nnyo okubeera namwe tulina abalala bangi nnyo nga bwe munaba mubalaba tuline muganda waffe Swengere ngobo mumanyi tuline meya waffe meya Bamululenzi sebutusanyise nnyo okuba naawe era nga leero ate naye ayingiddewo nga food soldier naye nga meya mulamba n'abalala bonna tuli nabo naye nsanyuse nnyo okuba nga njogerako gye muli abaana b'e Busoga abasoga ndozanga bwe twabasuubiza twenda twogere n'engobi of course esonga Kamala edekuusa ku by'ofiisi by'eiwanga especially mu direction ensi yeri kutambuliramu okutwalizaamu twakitegeereku nti eiwanga Uganda okuva lwe wali muno of course ekiyita abantu ekyali luuka was a key issue mu kaluke twali mwaka 2021 twakitegeere nti ekooti yensi yona yona yagire maiso yabanga erisivinga omusango gwe mwatwalayo era yagana okuta emisango ku bantu bameka babiri omuli President Museveni mutabani we kino kitegeeza ki eri Uganda webale nnyo mpozi okulongoosamu ekitta abantu ekyali eruuka tekikomanga kikyagenda mu maaso bakyatemula abantu abamu babatta publicly abalala ne babatta mu kyama naye ng'ekitta abantu kibadde kyagenda mu maaso naye nga bw'okyogeddeko twatandika okusala amagezi agatwala Gen. Museveni ne mutabani we n'abalala abatemu babeera nabo mu kooti y'ensi yonna process ebeera mpanvu nnyo njagala ojjukire nti Uganda omusolo gwe batugyamu biliyoni nyingi zitekebwa esayidi nga just zo zakulongoosa kifaananyi kya Museveni bweru nakusiiga kazigo ensi yonna erabe nti Uganda eri mulungi so biliyoni ne biliyoni zibadde nga zispendingibwa okuggala amakubo corruption teri Uganda naye ne mu bitundu ebirala naye tukozeseza amaanyi n'amagezi mangi era ebiseera bingi buli wentambula oba ntambudde nzeka oba ntambudde n'abantu tebalaba nga ngenze Bulaaya nga ngenze America ngenze mu nsi zino endala babeera bakayana nga bagamba oyo Bobi Wine agenze kulya bulamu ngamba ngenda kusiba taapu Museveni jajja amaanyi taapu Museveni jajja sente zakozesa okutunyigiriza nyina essanyu okutegeeza Bannayuganda ti omusango gwaffe bagulisiibinze obujulizi bwonna bwalisiibingiddwa era nga bwe nze mbagamba nga balowooza nti mukusaaga nti wanudde ate ng'olunaku teruli lwawala ekiwandiiko kibakuntume kigenda kuyita nga Museveni ne mutabani we bonna wonna babakwatira oba abadde agenze simanyi Kenya kulambula ku bizinesi ze simanyi agenze South Africa nga bamukwatirawo jeeke kubanga Museveni criminal ne mutabani wa Museveni Muhoozi naye criminal abo batemu batemula abantu baffe ate Museveni n'avaayo ne yeewaana yeweri Museveni yavaayo ne yeewaana nti yalagidde abasirikale ne bakola omulimu era zenga yeewaana nga mutabani we bwakola omulimu omulungi ogw'okuwamba n'okutulugunya abantu so nyina essanyu okutegeeza Bannayuganda nti Museveni ye kati anytime now bajja mulaba abantu n'ebikolobero byazaakola ku bantu nga sana okubeera kino okikoze ibanga and eri abakoba nti oniinirire ekifaananyi kya Uganda bw'ojja kuliya waayogera ku kifaananyi kya Uganda nga tokitereezizaamu eri abanaku abetaaga sente aye sente tiriri kutuuka ye bali because oli kulwanisa Museveni aye ng'ate bali omulimi oyo alima ebikajjo ye Uganda omwana oyo gwe bawamba ali mu safe house ye Uganda maama oyo atunda duuma ku kkubo ye Uganda so Uganda ye gwe Uganda yenze Uganda be Bannayuganda Museveni talina kulimba bantu nti ye Uganda in any case tumaze ebbanga nga batugamba nti Museveni si Munnayuganda namuchallenge nga proving n'okuprovinga nti Munnayuganda kyamulema okuprovinga so alekeraawo okulimba abantu nga yeetuma Uganda be Bannayuganda kyekisooka ekyokubiri omuntu agamba nti nnyo nno n'ekifaananyi kya Uganda nga njogera amazima
ate yabalimba omuntu asinze okwonona ekifaananyi kya Uganda ye Museveni nga wagira obubbi nga wagira corruption juice bakozeseza bilioni 9.5 mbu nga bayigiriza abantu okunywa kawa so ebintu ebyononese wano mu Uganda ebintu Museveni byakola ebyokubba esente z'omusolo ebyokutemula abantu byononye ekifaananyi kya Uganda sinze nzita abantu Museveni yabatta nze njogera boogezi mazima nembulira abantu ensi yonna nti Museveni tajano n'abalimba ng'ayagala okwewola sente ate azikozese ate ffe n'abaana baffe n'abazzukulu tusasule so Museveni yayonona ekifaananyi kya Uganda aboogera amazima ate ffe tugezaako okutereeza ekifaananyi kya Uganda amanyi lwaki twagala okutereeza ekifaananyi kya Uganda Museveni bw'anaavaako Uganda egenda kulinnya rankings n'abalambuzi abajja wano bajja kulinnya ne bizinesi zaffe zigenda maaso zigenda kulinnya so ekizibu kya Uganda ekitusibyeko ekifaananyi ekibi yeyo bwe Museveni tulina okumuggyako ate ekibi tosobola kukijjako ng'okibikirira okiraga ensi yonna nti kino kibi so tetwonona kifaananyi kya Uganda tugezaako okutereeza kifaananyi kya Uganda Prince olinawo oweeramu amaanyi mu mawanga agasigala nga gawuddula ewanga lino ssente nawankubaire kaweefube wabaire wakulwanisa ekyo ekikyamu kubanga esente dino iwe okusinzira bw'okoba kiri nti esente didda mu byakulwanisa kugula mundu ediri tulugunya Bannayuganda aye ate twasigala nga eri amawanga agandi agatutaamu esente nawankubaire kaweefubewo akajja maiso okuvumirira ebyo ya amawanga mangi nnyo agakyateekamu sente mangi mu butamanya oba mu kumanya nenga nabo bali hypocritical njagala okukkiriza nti Museveni amaze emyaka 37 ng'akola omulimu gw'amaanyi ennyo okusiiga ekifaananyi Uganda eryoke ate bangi nnyo abalwanyisiza dikiteta Museveni bamuzeeyi Paulo Semwogere kati omugenzi tumwanye ekitiibwa ba Dr. Kiza Besigye tubawanye ekitiibwa n'abalala bangi nnyo naye ffe ekyamaanyi ate kyetwongeddeko kwekusobola ekyamaanyi kyetutaddeko kwekusobola struggle yaffe neesukka Uganda negendako ebweru wa Uganda ebiseera bingi Museveni bwe yakolanga ebintu nga bigwera wano nga making sure amawulire tegafuluma wano so ensi out there ngebemanyi munange tuli mu democracy era nga baga Uganda baagala omusajja oyo Museveni balaba ali corrupt ne baluuza nti baddamu ne bamulonda it is until 2021 ensi yonna bwe yatunulanga era bye bigenda maaso nigamba kuno kwe